لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ebiza eyakulumira atebenkedde ku arshi ye nga waggulu we teriyo kiriyo, okumanya kwe kwetooloola buli kintu kyonna. Yasaana Allah subhanahu wa ta'ala okusinzibwa, ebisinzibwa byonna awataliyo ebisinzibwa bukyamu. Namira omwoyo gwange n'egyammwe okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala olubeera onna bwe tuba tuli. Obulamu obwo bw'olina bwa biseera bumpi nnyo, ate era bulina ekkomo. Neebona owangaala, neebona obeera mu bulamu okufaanana kutya, ekiseera kijja kutuuka ekyekkomo okubeera ku mwaliiro ogw'ensi. Fahrusu ala ma yanfa'uka, tulunkana nnyo okukola ekigenda okukugasa. Wala tuakhiru amala alyawm ila ghadin, kyoteekeddwa okukolerawo olwaleero okikeereya nkya, kubanga tomanyi enkya lugenda kufaanana lutya. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe ebyolubeerera bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, eyatujjira n'eddiini eno ey'Obusiraamu nga yeddiini ey'amazima gyetuteekeddwa okutuuka nayo n'okululunkana tutuuke nayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Obunywevu bw'omuntu ku ddiini ey'Obusiraamu bweyoleka nnyo mu kiseera eky'okugezesebwa, mu kiseera ekya fitan. Tuli mu kiseera, tuli mu mulembe ogujjuddemu ebikemo. Anaanyweza Obusiraamu mu kiseera kino mwe tuli eky'ebikemo ajja kuba yeesiimye. Era mu kiseera eky'ebikemo olabira ddala omuntu anywezezza eddiini ey'Obusiraamu. Bangi mu ffe tuwuguka okakana tusibidde mu makyaki, bangi mu ffe tuwuguka ne tusibira mu masabo, bangi mu ffe ne tweyambula, naye manya nti tuli ku mulembe ogulimu ebigezo. Kikwetaagisa nnyo okunywerera ku ddiini ey'Obusiraamu n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuyambeko. Waliwo omukyalo omu ku nsonga gye ndiko okumanya twetaagisa nnyo okunywerera ku ddiini ey'Obusiraamu n'okusaba, naddala okusabira nnyo bakyala baffe n'abaana baffe okunywerera ennyo ku ddiini, kubanga ate bbe emitima gyabwe miyabayaba nnyo. Omukyalo omu omusajja yamujjira nga si Musiraamu omusajja, naye nga famire mwazaalwa abazaala omwana muwala ng'eddiini banywevu ddala. Muganda w'omukyala ne nnyina ne basala olukwesikwesi olukujjukujju, omwami ono asiramukeyo ennaku 2 bajje bawoowebwe mu maka amasiraamu, amaladdeyo mu buki, mu Bukatuliki. Ekyo badde okisuubira nti kisobola okubaawo mu maka g'Abasiraamu ng'era olukuulu oluzannyibwa famire
nga luliko abantu abaluzannya nti agwe muleese asooka asiramukeyo olunaku ajje mu famire alage nti muki nti musiraamu bamuwoowe oba mala omuwoowa ne bamuwa omwana ow'obusiraamu addeyo mu bukatuliki bwe kubanga bwe banaamuleeta nga si musiraamu famire tegenda kumukkiriza. Ekyo nkirina wano ku ssimu mu maloboozi si kyakuwaayiriza. Kati kitegeeza baganda bange ekiseera kye tulimu okunyweza ennyo eddiini n'okwesabira ennyo n'okusabira abaana baffe ab'obuwala ne bakyala baffe olw'emitima gyabwe eminafu ennyo obutaseerera kusuula ddiini ya busiraamu. Ne bw'otwalibwa omusajja afuga ensi eno nga ye kabaka yalina obwakabaka bwa Afirika naye ng'akusuuza ddiini ya buki ya busiraamu, tolina kyogenda kufuna ku duniya ne ku akhira. Obusiraamu bwe buli waggulu wa buli kintu kyonna, bwe buli waggulu w'obwakabaka, bwe buli waggulu w'obwa pulezidenti, bwe buli waggulu wa muntu gw'olaba nga naggagga bifeekeera fugge, teriyo kiri waggulu wa busiraamu. Teriyo muwendo mu nsi muno gugula buki busiraamu, teguliyo. Wallahi Allah kye yatuwa n'akitusiimira, yatusiimira eky'obugagga n'atuwa eky'ebbeeyi ng'abamu bakirulunkanira bakifune naye nga tebasobola kifuna, naye ate raba abakirina bwe tukikola ki bwe tuzizannyisa. Naye ekyo oluusi kiddayo ku nsonga ezo ze mulaba mu famire okuwasa abantu abatali baki, mugenda ne muwasa abantu abatali ba ddiini yammwe ne batagala, ne batagaza n'ezzadde. Tuddeyo ku nkola ey'obusiraamu origino nti awasa alina kutunuulira maki, alina kutunuulira ddiini na mpisa. Naye olwaleero abantu batunuulira ssente, batunuulira bitiibwa, batunuulira bwa serebu. Eddiini kyekikulu, ddiini ejja okutebenkeza mu maka. Hata ne bali abakatuliki bemulaba abatali basiraamu balina ewaabwe mu ddiini yaabwe kye bayita nti ono munaki munnaddiini ewaabwe. Abakatuliki bennyini n'ewaabwe mu ddiini yaabwe ey'ekikatuliki, ey'ekiprotestant, ey'ekikristaayo balina ewaabwe kye bayita nti ono alimu eddiini mu ddiini yaabwe. Naye nabaffe nnabbi kye yatulagirira nti fadfaru bidhaati ddiini, bwe muba muwasa muwase bannaki. Naye ate raba ggwe bw'okombooza n'okombooza abasamize n'obazaalamu abaana, n'okombooza bw'osise mu kyaki n'obazaalamu abaana, n'okombooza buli gw'osanze atali wa ddiini yo n'omuzaalamu abaana. Bana ekiseera kye tulimu kyakugezesebwa. Eddiini min awjabul wajibaati, bye bimu ku byetteeka bye tulina okweraliikirira, n'okusinga okweraliikirira okubulwa kw'essente. Sente bwe zitubula buli omu abeera ku bunkenke, naye omuntu yalibadde ku bunkenke bwakulabanga eddiini obusiraamu agikola ki agirina. Ebigambo ebyo nga mbimaliriza, njagadde kutandika nabyo. Tugenda mu sizoni ey'ennaku emmeka 10 mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Amawulire agaliwo omwezi gwa Dhul Hajj tegunnaba kakasibwa nti guyingidde olwaleero. Kitegeeza nti enkya biidhinillah lwe tujjuza 30 nga kitegeeza nti olw'omukaaga omwezi ogwa Dhul Hajj lwe lumu. Bakubiriza abagenda okusala obuteekwata ku mubiri. Allah waba akyatuwaddeyo kyansi mu kiro kino twerongoosa omubiri gwaffe osobole okubeera mu nnaku 10
ng'ekigendererwa mu kyo ekyobuteekwata ku mubiri kusala nviiri njala ofaananenga muhrim oli ali miki mu mikolo eri emizizo ezo zimu ku sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku muntu agenda okukola ki ku muntu agenda okusala. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu njagala okubategeeza nti omwezi ogwa Dhul Hajj mu kiro kino tegulabise. Enkya tujjuliriza olwokutaano ennaku 30 olw'omukaaga lwe lunaku olumu olusooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Kitegeeza nti Arafadde olunaku olw'omwenda lujja kubeerawo lwakumeka lwa Sande. Yidi yaffe biidhnillah Eid al-Adha tugisaale ku Mande. Ntegeeza wiiki eri bw'otajja ku Mande eno ng'oyambadde ekkanzu kyoze kusaala Yidi. Ntegerekisi kubanga abasiraamu abamu tulowooza nti ebintu babitegeera kyekimu. Ntegerekisi oli ayinza oga bagambye Yidi ya Mande kakkanaze agenze ku kisaawe talaba basaala. Ntegerekisi kali twetegeke eno Yidi ebeera yakwetegeka ebeera yakola ki yakwetegeka buli kyonna tuba tukimanyi nti Arafa ya lunaku bwe ruti Yidi ya lunaku bwe ruti okusala ebisolo kutandika bwe kuti kukoma bwe kuti. So tuyingire mu ibaada eno olwaleero twerongoose emibiri gyaffe abalina enniya ezigenda okusala enviiri tuzirongoose enjala tuzisale twetereze ku mubiri gwaffe tweyonje tusobole okubeera mu nnaku zino 10 oziraba ennaku ntono 10 naye wallahi zabbeeyi nnaku ziri 10 bwe ziti Allah yaziteekamu obulungi obutagambika. Allah yaziteekamu obulungi obutamanyikiddwa bw'osobola kutegeera okuggyako nannyini okuggyako omutoozi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka nti ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah, teriyo nnaku muntu zaakoleddemu mulimu nga Allah agwagala nnyo nga gwokoledde mu nnaku 10 mu mwezi ogwa Dhul Hajj. Ennaku ezo 10 ze mulaba mu butono bwazo zaakuŋŋaanya maama w'emirimu. Buli mulimu gwonna omulungi: kusiiba, kusaala, kusaddaaka, kuwa zaka, kuyisa bulungi bazadde, kuyitiriza dduwa, kuleeta adhikaari. Era insha Allah enkya bwe tumaliriza magaribi tutandika okuleeta ki takbirat nga ze tuleeta ku Idi paka lwe tunaamala ennaku ez'okwanika ennyama eyo sunna. Tuleeta takbirati mu nnaku zonna. Wotambula oli mu nnyumba oli waka, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd fakabbir fahallil. Gamba la ilaha illa Allah, gamba Allahu akbar, gamba walillahi alhamd. Takbira ezo nga ze tuleeta ku Idi tuzireete. Fadhkurullaha fi ayami ma'lumat, umutendereze nnyo Allah mu nnaku ezo 10. N'olw'ensonga eyo tetwegayaalirira mu sizoni eno ey'ennaku 10 tufungize twongeremu amaki amaanyi. Naye ogenda okulaba omuntu ng'agayadde talina kyakyuseeko, alinze bulinzi kusaala Idi. Olaba Allah bw'atutegeka bwe yapuriparinga Allah n'akola preparation ey'obulamu bwaffe. Bwe tuba tumalako omwaka Allah yatuwa season ey'ennaku 10 esinga ennaku zonna ala wajhi al-ard mu nsi omwaka omulamba. N'omalako omwaka ne season eyo omwaka ogw'obusiraamu. Ate laba bw'oba oguyingira mu mwezi ogwa Muharram Allah n'aleeta mu season ya nnaku ezi ya lunaku olwo yawmu ki yawmu Ashura. Ng'okulusiiba olwo olunaku mu yawmu Ashura
Allah akusonyiwa amazambi ga mwaka mulamba. Niraba Allah bwatuleetera season nga tumalako omwaka ogw'obusiraamu n'atugamba nti bw'osiiba Arafa Allah akusonyiwa amazambi ag'omwaka emabega ne mu maaso. Allah n'atuteeramu edduwa mu lunaku olwa Arafa esinga edduwa obulungi nga ne bannabbi bonna yedduwa gye baasaba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza nti khairu du'a yawmu Arafa, edduwa esinga obulungi edduwa ya lunaku olwa Arafa. Wa khairu ma qultu ana wannabiyina min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ekigambo ekyo bannabbi bonna kye baayogera. Laba booteeka ebigambo ebyo ku lulimi nga nabbi Zakariya bye yayogera, nabbi Yusufu bye yayogera, nabbi Isa bye yayogera, nabbi Musa bye yayogera, Ibrahimu bye yayogera, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talaffadha biha. Ebigambo ebyo bye yayogera nga naawe byoyogedde n'obigayaalirira. Nnaku zino tuzitwale nga za muwendo. Obuwangaazi bwaffe, obulamu bwaffe, Allah yatuwa sizoni ya nnaku 10 ogikoleramu ebirungi. Allah bw'akuteebesa n'obikola oba okoze ki oba ogobolodde. Saba Allah atuteebese tubeere nga tufuna obulungi obwo. Omusomo gwaffe gwe tusoma olwaleero biidhinillah al-ghuluw, mushkilatul ghuluw, ebizibu ebiri mu kusukka ekkomo mu ddiini. Qul ya ahla alkitab la taghulu fi dinikum. Allah bwe yali agamba Abayudaaya abagaa nti abange mmwe bannanyini kuweebwa bitabo temusukka kkomo mu ddiini yammwe. Bwe baasukka ekkomo baayitawo. Isa ne bamuyita omwana wani owa Katonda. Bafaaza mu bo ne beeterawo obubiikira obutakola ki obusosodooti. Tebawasa, tebakola ki, tebafumbirwa, ne beeterawo kusukka kkomo. Bwe tutuuka mu ddiini eno yaffe ey'Obusiraamu, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye yasembayo okwogera, mu bimu bye yasembyayo ku statements ze, yatukuutira nnyo n'atugamba nti la taturuni kama atarati nasara Isa bin Maryam. Temunsukisa kkomo ng'Abanaswara we baakola Isa bin Maryam. Temunsussa wenkoma. Fakulu Abdullah, mugambe nga nti ndi muddu wa Allah wa rasuluhu, era ndi mubaka wani wa Allah. Kitegeeza nabbi yali atuwa omusingi kuteekeddwa okutambulira. N'agamba sallallahu alaihi wasallam nti halaka almutanatti'un, bazikiridde abo abasukka ekkomo. Olwaleero ekigambo kya gulu, okusukka ekkomo, kiyitiridde mu bantu. Naddala kiri mu bavubuka, kyekaalinsa. Bwe bamala okusukka ekkomo, yukaffiruuna jamii almuslimiin, bakaafuwaza buli musiraamu na buli zambi ly'abakoze. Abamu fabtada'u fi ddiini, ne bazuula mu ddiini, hatta abadu lkubur, ne batuuka n'okusinza entaana. Abo be muwulira ba ubadu lkubur, abasinza ki? Entaana. Ekibasinzisa entaana al-ghuluwu fi ddiini, okusukka ekkomo mu ki? Mu ddiini. Buli wosukka ekkomo mu ddiini ojja kaafuwaza abasiraamu, ojja kuzuula mu ddiini, weebagala ebizibu ebinene, ojja abasiraamu mu ddiini yaabwe Allah mwe yabateeka. Kasita onosukka ekkomo. Olwaleero njagala twogere ku asbaabu, ensonga ezireetedde abantu fi hadha al asr, mu kiseera kino mwe tuli, asbaabu guluwuhum fi ddiini, ensonga ezibaleetedde okulaba nga basukka ekkomo mu ddiini. Kubanga ebimu ebitusumbuwa okulaba abantu nga basusse ekkomo, ekisookera ddala aljahal,
obutakola ki obutamanya. Obutamanya buno bwekwata ku bintu bino wammanga. Ekisookera ddala aljahlu bilkitaabi, abantu okuba nga tetumanyi Qur'ani. Allah yali ategeeza ki mu tteeka lino? Aljahl bikitaabillah, abantu okulaba nga Qur'ani tebaategeera makulu gagirimu. Ako nno akabenje kanene. Omuntu lwatategeera Qur'ani, kubanga Allah yagituwa Qur'ani tujeeramuze nayo. Tuli fenna kati ebisumbuwa abantu aljahlu bilkitaabi, butamanya Qur'ani. Kivula ba Qur'ani bwe tuba tugivuunula al-Qur'ani bil-Qur'ani. Qur'ani evuunula Qur'ani jinne waayo. Tafsiri al-Qur'ani bis-sunna, Qur'ani tugivuunula ne hadisi za nabbi. Tafsiri al-Qur'ani bi aqwali sahaba, tuvuunula Qur'ani n'ebigambo by'abasahaba entegeera gye baategeera. Tafsiri al-Qur'ani bi aqwali tabi'in, tuvuunula Qur'ani n'ebigambo by'abatabi'in abaalaba ku basahaba bannabbi. Kati obutamanya bw'abantu kutegeera makulu gali mu Qur'ani kyabasuula awabi ne bakwata ekkubo ekyamu. Buli tutategeere Qur'ani tujja kuva ku mulamwa tusukke ekkubo. Ekyokubiri aljahlu bis-sunna. Aljahlu bis-sunna, obutamanya sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi yali ategeeza ki mu kino? Ebigambo Nabbi bye yali ayogera byali bitegeeza ki? Abantu baava ku bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne badda ku bigambo by'abamasheekhe baabwe, bawaliyo baabwe, ebya Nabbi ne babireka. Hatta abantu ne batuuka n'okuloosebwa obuloosebwa ng'ababalooseza basheekhe baabwe ne bava ku bigambo byani ebya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aljahl bimanhaji salafu salihin, obutamanya manhaji system abaatukulembera abalongoofu kwe baatambulira. Baganda bange abasiraamu, abaakulembera abaali abalongoofu tebaatambuliza ddiini yaabwe mu kugyongeramu, wabula baatambuza eddiini ku ekyo Allah kye yassa ku mubaka ne bakitegeera nga waali ne bateeka mu nkola. Kyova olaba lam yabtadi'u fi ddiini, tebaazuula mu ki? Mu ddiini. Eddiini yaabwe teyali ya nnyimbe, eddiini yaabwe teyali ya mawuledi, eddiini yaabwe teyali ya dduwa zino ez'ekikungu. Kati aljahl bimanhaji salafu salihin, abantu okubanga tebaategeera manhaji system ey'abaatukulembera abalongoofu. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugaa nti alaykum bisunnati, mwekwate ku nkola yange, wa sunnati al-khulafa'u ar-rashidin, n'enkola yaabo abanzirira mu bigere Allah be yalungamya. Nabbi n'atugaa nti addu alayha binnawajidh, enkola yaabo basahaba mugyekwateko n'amannya amagego makulu kwe mba mbeera. Nabbi yali atulaga al-i'tisam wat-tamassuk biha, okugyekwaatirako n'okuginyweza. Kati abantu abamu aljahl bimanhaji salaf, bannanga abaatukulembera abalongoofu balina manhaji etaalimu kaafuwaza buli musiraamu. Naye ffe tukaafuwaza abasiraamu. Buli gwolaba akola ezzambi n'omukaafuwaza. Kyova olaba Khawariji abaavaako entabiro y'okukaafuwaza abasiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali agaba eminyago, omusajja omu yajja mu maaso ge n'amugamba nti adilu ya Rasulallah, Nabbi
gabana bwenkanya nabbi kyava ajja emitaafu n'amugamba nti waman ya'dil illa rasulullah, ani ayinza okwenkanya atali mbaka wa Allah? Nabbi n'agamba nti omusajja oyo mumulaba ku mugongo gwe kujja kuvaako abantu bajja kusomanga Kulaani nga tesukka maki malookooli, tesukka malookooli gaabwe amakulu nga Allah tagisitula, ng'esswala zammwe ze muswala bazirabanga mmwe abatakoze eki, abatasadde. Bajja kuva mu ddiini olutemya lw'eriiso nga boolaba akasaale bwe kafuluma muki. Nabbi n'ayogera ebitendo byabwe naye nga kiva ku bakhawariji. Abashiya ne bakwata bendera ekifo ekyokubiri, fakaffaru ashaabu rasulillah, fakaffaru ashaaba rasulillah, ne bakaafuwaza basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fasabbuhum, ne babavuma. Okwo kwonna mushkilatul ghuluw fi ddiin, kusukka komo muki, naye nga kivudde kuki? Aljahal, obutamanya bimanhaji salafu salihin. Abantu abamu olwaleero kati manhaji y'essalafu bagyewaaniramu, naye ng'ate manhaji yennyini tebaagisoma kugitegeera. Saagala oleme obeere bubeezi na kirevu nampala okutegeere nti oli musalafu. Manhaji ya salafu manhaji nnene, erina usulu, erina emisingi, etunuulirwa mu aqida, netunuulirwa mu ibada, netunuulirwa mu sulukiyati, mu neeyisa, mu mpisa. Tojja kuvuma bantu weewaanire nti oli muki, nti oli musalafu olw'okuba olina ekirevu n'empale. Tojja kukaafuwaza basiraamu weewaanire nti oli manhaji y'ekisalafu, ate abasalafu kibataakola. Kubanga takfiiri okukaafuwasa kulina dawabit, emisingi kwe kutambulira. Naye oli agenda n'alowooza nti obusalafu kitegeeza kuvuma na kukambuwala na kunyiiga na kuba mukambu eri abantu. Laba Allah bw'agamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walaw kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Oba kubeera nga wali wabboggo, abo be waalikowodde bayingira obusiraamu booli nabo baali kuvuddeko. Olwaki? Olw'ebboggo lyo. Kitegeeza nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yeyagazisa abantu obuki? Obusiraamu. Kati manhaji y'essalafu nnene tekoma bukomi ku kirevu nampale, etunuulirwa mu mpisa, mu neeyisa, mu ibada, mu aqida, enzikiriza. Tuli fenna kakati aljahal bimanhaji salaf. Ekirala mu bireetedde abantu okulaba nga basukka ekkomo obutamanya aljahal bimaqasidu sharia, abantu obutamanya bigendererwa bya sharia, ng'ekakaatika amateeka obanga etemaatema amateeka obanga erambika amateeka abantu kwe bateekeddwa okutambulira. Sharia eyo gye mulaba eddiini ey'obusiraamu, amateeka gaayo galina maqasid, ebigendererwa. Nga bwe mulaba amateeka gonna aga sharia, mulimu al-ma'murat, Allah bye yalagira nga bya bwatteeka. Kaakati gwe leka kufuna buli kintu kyonna okiteeke ku musingi gwaki? Gw'obwetteeka. Waliwo Allah bye yalagira nga bya bwatteeka, ate wajibaati n'ebeera nga erimu emiteeko ebiri. Waliwo alwajib almuwassa ne wajib almudayyaq. Wajibu ekyobwetteeka nga kigazi. Kati mulaba esswala ya dhuhuri, ekiseera kyayo kimpi oba kigazi? Kigazi. Kani wabeerabo kye yalagira nga kyabwatteeka ate nga kifunda, nga bw'olaba okusiiba Ramanzaani. Singa omwezi ogwa Ramadhaani gujja
n'okeerewo gusiiba tosuubira gusiibirayo mwezi muki mulala eyo waajibu kyabwatteeka naye kiki oba ntegerekisi kati shariya ebeera n'ebigendererwa mu bireetedde abantu okusukka ekkomo aljahalu bimaqasidu shariya abantu obutamanya bigendererwa bya shariya by'amateeka ga busiraamu mateeka g'obusiraamu galimu maamuraati Allah bye yalagira galimu manihiyaati Allah bye yaziiza galimu ebintu nga si bya bwatteeka kaakati mwe abasukka ekkomo mutwala buli kintu ekitali kya tteeka ne mukiteeka ku levo yaki yetteeka bw'olaba atakikoze n'omujja mu busiraamu temulaba olwaleero abantu nga bagamba abantu nti nabbi yagaana okusiiba olunaku olw'omukaaga mu nnaku za sunna oli n'asanga buli yenna alusiibye n'amulabira ddala nga mukendeevu wa bukkiriza n'amulabira ddala nga mwonoonefu aljahal bimaqasidu shari'a obutamanya bigendererwa bya shariya kituleetera okusukka ekkomo mu ddiini kale omuntu bw'abeera awo n'alaba oli ng'asibye olunaku olw'omukaaga mu nnaku eza sunna n'amulaba nga mwonoonefu n'amulaba nga mukendeevu wa bukkiriza ekiddirira kumujja mu buki naga oyo sina musiraamu oyo muzuuzi mu ddiini n'amuyita omuzuuzi hatha huwa almushkila inda ba'd shabab bye bimu ku bizibu ebimu ebyolekedde abavubuka entegeera tebaategeera maqasidu shariya shariya okuleeta etteeka lino yali etegeeza ki si buli kye yayogera nti yakiteeka ku levo ya bwatteeka n'olw'ensonga eyo njagala tubeere nga tutegeera nti ebintu ebisinga obungi tulina okubimanya nti shariya okubireeta ntegerekisi yateekawo emisingi egiraga nti nno bye tulina okulaba nga tubikola tubyegendereza tuleme okubeera nga tetusukka ki tetusukka kkomo aljahalu bimaqasidu shariya abantu okubeera nga mwana wattu ebigendererwa bya shariya tetwabitegeera kituleetedde okulaba nga tusukka ki ekkomo mu ddiini yaffe ey'obuki mu ddiini yaffe ey'obusiraamu abasiraamu bansumbuwa tubategeezezza nti omwezi tegulabise simanyi senga mubayambako banzisa wano amaki Allahu akbar Allahu musta'an Sheikh Abbas sokojje aljahlu bimaqasidi shariya abantu okubeera nga tebamanyi maqasidu shariya banayibu bufunze nziramu okutegeeza abasiraamu bannayuganda nti olwaleero omwezi ogwa dhul hajj tegulabise enkya furayide tujjuliriza ennaku z'omwezi 30 kitegeeza nga lumu omwezi ogwa dhul hajj lwe lunaku olw'omukaaga lwe lugenda okubeera nga lumu kitegeeza arafa dde ejja kubeerawo ku Sunday next week yidi yaffe tugisaale ku Monday njagala kufunayo omuntu ankolera kalenda eyo ey'oluzungu ennaku ezo nga bwenzogedde abantu abamu ebyo tegere nti Sunday zijja kuba mmeka Monday zijja kuba mmeka nga wemaliriza wano aljahalu bimaqasidi shariya abantu obutamanya bigendererwa byaki shariya bwe yali eraalika amateeka erina ebigendererwa ntegerekisi so si nti gwe buli kyowulidde nti bakiragira bakitwalira ku wajibu bakitwalira ku kyabwatteeka
ebintu ebimu bijja kujja nga bya sunna, ebintu ebimu bijje nga biri mubah, ebimu bijje nga biri ku level ndala. Ntegerekisi naye aljahalu bimaqasidu ash-sharia. Ensonga endala aljahalu bimaratibu nnas, bwe bimu ebireetedde abantu okusukka ekkomo mu bimu ku bizibu ebiri mu kusukka ekkomo mu ddiini. Aljahalu bimaratib al ahkam, abantu obutamanya arrangement ey'amateeka ag'eddiini ey'obusiraamu. Amateeka g'eddiini ey'obusiraamu galina arrangement. Kyova olaba n'omwenge Allah bwe yali aguharamisa teyaguharamisa mulundi gutya gumu. Kyova olaba mu mateeka g'obusiraamu tulina alwajib ekyobwetteeka, tuli fena tulina almuharram ekiri haramu oba kyetuyita alharam, tulina ekiri sunna, ntegerekisi, netubeera n'ekiri almubah ekyakkirizibwa, netubeera ne makruh ekikola ki ekitamwa. Kati sharia erina maratibul ahkam, amadaala g'ennamula. Sharia bwe yali erambika ennamula zaayo teyazitwalira ku leva emu, waliwo maratibul ahkam, amadaala mu kulamula. Era nga ennamula eyo esobola okwawukana okusinziira ku muntu n'ekifo n'ekiki n'ekiseera. Ennamula eyo ey'amateeka ag'obusiraamu esobola okusinziira ku muntu sekinnoomu, n'esinziira ku mulembe n'ekifo. Kambawo ekyokulabirako, Saudi Arabia eggwanga lyaffe ery'obusiraamu lyetusaba Allah alikuume olw'okuwanirira bendera ekyasitudde aqida. Emabega emyaka ng'ogyeko emyaka 5 kati oba 10 mu maaso emabega, babadde balina etteeka eritakkiriza mukyala kuvuga mmotoka olw'amafaasidu, ebizibu ebiri mu mukyala okuvuga ki emmotoka. Eryo etteeka mu kukola Saudi Arabia tojja kulitwala mu America, tojja kuliteeka Uganda, likole ki likole. Kati waliwo amateeka agasobola okujja nga gatunuulirwa okusinziira ensi omuntu mwali. Amateeka agamu ate bw'otagaa nti ffe bannayuganda tukkirizibwa okwabya ennyimbe nti ate Saudi Arabia yo tekola ki, ekyo si kyentegeeza. Saagala ate mu nkootinge bubi, si buli tteeka, amateeka agamu okusinziira. Waliwo sharia byetunuulira nga yabizza mu mikono gy'abamanyi batunuulire situation eba eriwo. Nga bwe twali wano mu COVID, abasiraamu ne bassa kimu nti okusaalira miki kiyimirizibwe, abantu basaalira waka. Ng'era abamanyi b'obusiraamu bwe baalaba nti okulinaanisiganya ebigere mu kiseera ekyaki ekya COVID eky'obulwadde kisobola okurekebwa olw'embeera ekola ki eriwo. Waliwo ebintu sharia nga yabizza eri bamanyi. Kati kyebagambye ti amateeka agamu aljahl bimaratibil ahkam. Kati omuntu agenda n'ava mu nsi mwali ng'alina etteeka lyalabyeyo ng'abamanyi baalyo baaliisa, n'ayagala alitabbake mu nsi endala waakoze eki waalaze nga terijja kukolayo, n'atuuka n'okukaafuwaza abo baasanze nga tebakola nga kyabadde akola ki, nga kyabadde alaba. Oba ntegerekisi. Kati waliwo ensi emu ndowooza Yemen,
abamanyi baayo tebakkiriza muntu kulaba TV olw'ebizibu ebiri mu TV naye tebasobola kulitwa bbaka wano era n'oyisa ekirangiriro neirimu n'obaga nti basiraamu okulaba TV mwebagadde zambi bo bali bakiisa olw'okusinziira ebyo bye balaba ate era nga naye bw'oba otudde wansi n'olaba ebiyitingana ku mitimbagano kati waliwo etteeka erisobola okujja ate nga likola mu makaago osobola okugamba for example kati noga nti okusinziira ku TV bye ziraga mu maka gange sijja kuyingizaamu TV era n'ogamba abaana tewabaddayo okulaba TV oluusi kyano zonna n'ozijjamu n'oleka mwegi noga katugira tulaba ku Salaamu TV bw'otadde emimbali n'oyisa fatwa n'obaga abasiraamu buli alina TV agyokye waliwo ekintu nga kijja kukola wuwo oba ntegerekisi nga tojja kiteeka kuba ku balala kale tulina okumanya nti al ahkaamu shar'iyya ennamula ez'amateeka ag'obusiraamu laha maratib zirina amadaala era zisobola okwawukana bihasabi l ahwal okusinziira ku mbeera wal azman n'ebiseera n'abantu basse kinnoomu ensonga endala al jahal bi maratibi nnaasi mu bimu ebituleetedde abantu okulaba nga basukka ekkomo al jahalu bi maratibu nnaasi abantu tebamanyi nti n'abantu balinamu groups ffenna mutulaba tuli bantu ffenna mutulaba tuli basiraamu ffenna mutulaba tuli bakkiriza naye obukkiriza bwaffe Allah bwe yatusiimira bulina amadaala abantu balimu ebika bisatu gurupu esookera ddala almu'minuun abakkiriza gurupu ey'okubiri almunafikuuna abannanfuusi gurupu ey'okusatu alkafiruuna abakaafu abantu abo bonna bemmenya ab'ebika ebisatu balina ennamula ezaabwe ez'enjawulo mu bakkiriza abakkiriza omuteeka ogusooka ate nabo bali mu gurupusi meka ssatu asooka dhalimu linafsihi ayeekolako obulyaz'amaanyi eddiini weeri nabeera nga tafuddeeyo bwe ŋŋamba omukkiriza ntegeeza omusiraamu ntegerekisi dhalimu linafsihi mulimu omusiraamu ng'ali mu busiraamu naye nga dhalimu linafsihi bamugamba nti ennaku 10 zizze ez'omwezi ogwa dhul hajj tunyiikire okukola ebirungi n'abeera nga tafuddeeyo hatha dhalimu linafsihi yeeryazaamaanyizza nembeeramu mukutasidu mu basiraamu waliwo mukutasidu ali makkati akola ebirungi ebiseera ebirala n'agayaala n'akola ebibi tetuliimu muffe asooka dhalimu linafsihi ayeeryazaamaanyizza tasoma ku Qur'ani bamugamba okusiba ennaku eza sunna tasiibangako sizoni ng'eno ezzeeyo ennaku 10 esooka mwezi ogwa dhul hajj tafaayo dhalimu linafsihi yeeryazaamaanya ng'omuntu owookubiri mu kutasidu abeera mu makkati akola ebirungi n'amala ate n'agayaala n'akola ebikyamu era oyo abamanyi ba tafsiiri bagamba nti mu kutasidu beebo Allah bagenda okubala hisaaban yasiira olubala olwangu agenda kutubala abo abagwa mu muteeko ogw'okumeka ababala olubala nga lwangu amakulu agenda bayita mu maaso abala emirimu gyabwe abalaga ebibi byabwe abalage nti gukusinze wagayaala wano ne wano amale Allah abasonyiwa abayingiza ejjana olw'okusaasirako
oba ntegerekisi. Omuteeko ogwokusatu assaabiku bilkhayiraati, be bakola ebyobwetteeka n'ebya sunna, abanguyira buli kyonna Allah kyabasazeewo. Tebalina resistance, tebakola bida, tebazuula mu ddiini, tebalina hawa nafsi, kwagala kwa mutima. Bagoberera ebyo Allah bye yalagira n'omubaka, ate nga bateeka mu nkola ebyobwetteeka n'ebya sunna. Abo nga Allah bagamba mu Qur'ani mu suratul Waqi'a, wa kuntum azwajan thalatha, Allah yabatemamu emiteeko emeka? Fa ashabul maymana ma ashabul maymana, abagenda okubeera ku sayidi yaki nga bakwasibwa ebitabo byabwe n'omukono gwaki. Wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama, waliwo ate abalijja nga bali ku kkono. Tuli fenna nembeeramu almukarrabuun. Allah bagamba fa ulaika almukarrabuuna fi jannati, bebo basaabiku bilkhayiraati, tabeera na resistance. Bamugambye season yezze ya nnaku 10 tatuula, alina sente zigenda Makka, alina obusobozi tasigala, alina sente zisala ekisolo tasobola kukisubwa. Buli kyonna ekirungi eswala y'ekiro temuyitako. Bebo basaabiku bilkhayiraati, bakola ebyobwetteeka, bakola ebiri sunna. Kati n'abasiraamu abakkiriza balimu emiteeko emeka? Kyeŋŋambye nti mu bimu ebizibu ebireesa abasiraamu okusukka ekkomo mu ddiini, aljahalu bimaratibu nnaasi. Abantu tebamanyi nti abantu balinamu ki? Balinamu levels ezaki? Ŋŋambye leve esooka almu'minuuna, abaki? Abakkiriza. Leve eyokubiri almunaafikuuna, abaki? Leve eyokusatu alkafiruuna, be bakaafu. Abo bonna ab'emiteeko esatu shariya ebalamula buli omu. Ntegerekisi, abantu abo shariya buli omu emulamula kiki? Bubwe. Ate abakkiriza nebatemamu emirundi emeka? Esatu. Bwe yatuuka ku bannanfuusi nebatemamu emirundi ebiri. Omuteeko ogusooka mu bannanfuusi almunafiku lkhalis, omunnanfuusi awedde emirimu. Beebo Allah bayogerako naga nti inna almunafiqina fi dalki alasfali min annar, bakubeera ku ntobo y'amaliro. Ogwe muteeko ogusooka. Munafikun khalis, munnanfuusi awedde emirimu, ali complete, ataliko kubuuza. Beebo Allah bavumirira mu Qur'ani n'aboogerako, baga nti fi kulubihim marad, mu mitima gyabwe balinamu ekirwadde. Hadha munafikun khalis. Ne wabeerawo munnanfuusi omuteeko ogwokubiri mu bannanfuusi, munafikun fihi shu'batu min annifaq, alimu ettabi mu matabi g'abaki? Alina ettabi mu matabi g'ekiki? G'ekinnanfuusi. Makulu alina ku bitendo, mu bitendo by'abaki? Bitendo by'abannanfuusi bye biruwa? Idha haddatha kadhaba, bw'anyumya akola ki? Wanaani mu mwatalimbangako. Wa idha utumina khana, bwe bamukola ki? Bwe bamuteresa ne bamwesigwa akumpanya. Baba wadde embuzi za kusala dhuhiya, nte za batake, ate mutandise zitunda. Tuli fenna ekitendo ekyokusatu kiki? Wa idha wa'ada akhlafa, bwalaganyisa akola ki? Ayawukana ku ndagaano. Bameka abawukanye ku ndagaano? N'abakubisa takbiira, ngenda bawa obusawo, ngenda kukola kino. Wapi? Ekitendo ekyokuna nabbi yakyogera mu hadisi ena n'agamba nti wa idha khasama fajara, bw'anyiiga bw'ati n'ayomba, ayonoona, ayitawo, n'awemula, n'avumuulya amawanga, n'amugamba mugisu gwe, musoga gwe, Abaganda mwatutama, Abanyankole, naye nga muyombye, anyiize, ayitawo fajara, akola ki? Ayonoona.
n'ayingira mu byobuwangwa n'akuvuma eggwanga lyo n'akuvuma kitaawo n'aleeta n'ebyo bye mwalimu nga muli mu P3 nago oyo mulaba mu P3 nga tusoma teyali mwangu yamenya ebikajjo ebyedda ebyali mufaata birina kati n'abannanfusi bali mu groups meka ntegerekisi munafikun khalis munanfusi awedde emirimu wa munafikun fihi shubatu min annifaq alinamu obunnanfuusi alina ettabi mu matabi g'ekiki g'ekinnanfuusi abakaafu nabo ne bajja babaamu emiteeko egi ne mbeeramu mu bakaafu nga mukaafu badduatu abakoola abantu eri obukaafu bebawulira bapasita beeyita bannabbi bakola ebyamagero baliisa abantu engatto ne babaliisa omuddo babanaaza mu mbugo nti amazzi galina emikisa bakaafu naye duatu ila lkufuri be bazimbye omuzimbo ogw'ekikaafu bakoola abantu eri obuki obukaafu balina amasabo bagakooleramu abantu babasawule ogwo muteeko muteeko ogwokubiri mukalliduuna bambi bo bagoberera bugoberezi buki bukaafu ndoozi ezo zibayita endiga ezaabula ye bambi kye bamugamba agoberera buki ne bamugamba nti bw'onoosinza oyo omusajja gwe baayokya n'omusaba ebyetaago byo bano kati nga bwe mulaba be baayokyerawa ennamugongo aba be bayita abajulizi oli n'ayimirira ku kifaananyi n'akikaabira abavubuka bagenda eri omuvubuka sime bamuyitanga Sawulaani Kizito simanyi kiki Kizito muto abavubuka gye balaga ne bamusaba abatuusiza ebizibu byabwe abo mukalliduuna kubanga bali abamukowoola eri obukaafu ekyo kye bamulaga bano babazekketta ntegerekisi bamawaggali buuza abali awo yani yayokya abantu abo kabaka kimwanga mwanga yakola ekintu mukaaba yali agibaali ndooza bamulagira bulagizi ntegerekisi naye ekindeeseza ebyo kiki abo bemulaba abakola ebyo ebyamawano kyova olaba omusiraamu takkirizibwa kwefaananiriza bantu abo ti agenze namugongo naye agenze kulamaga bafu la ilaha illallah muhammadu rasulullah tateekeddwa wadde okubeefaananiza n'eddakiika n'eki naye mu bakaafu mulimu bamukalliduuna balaba bali bakabona baabwe be bakola ne babikola ki ne babigoberera bambi kyova olaba babagamba alimanya ebingi alibuuzibwa bingi mukama bw'atyo bw'ayogedde amiin katonda yeebale bo bambi bagoberera buki mu bakaafu mulimu emiteeko emeka duatu abakoola abantu nga babazza eri obukaafu abo benjogeddeko walmukalliduuna bambi n'abagoberera obukaafu nga tebamanyi bo yalaba bulabe kye bamugamba bamugee nti ate alimanya ebingi alibuuzibwa bingi n'atafa nayo kunoonyereza ekituufu kyeki alaba bakomba sapule naye n'agikomba alaba basaba ekifaananyi naye n'akifukaamirira kyova olaba mu busiraamu bwaffe tulwanyisa ekirwadde ekyo ntegerekisi kati tuddayo ku musomo gwaffe nti mushkilatu lghuluw ekizibu ekiri olwaleero mu kusukka ekkomo aljahalu bimaratibu nnaasi abantu obutamanya levu z'abaki z'abantu kitegeeza omuntu gw'ogenda okulamulako etteeka ery'obusiraamu sooka otegeere agwawa musiraamu wajjo muyivu
si muyivu. Kyobola Obusiraamu bukugamba gwogenda okukaafuwaza osooka muwa udhuru excuse, amanyi oba tamanyi. Yeyo levo. Kati fe obutamanya levo z'abantu buli gwe tulaba tumujja bujji mbuki, naye n'otamanya nti ono gwenzijamu. Amanyi kino kyakola, akimanyi nti kya bukaafu, oba agoberera bugoberezi oba yassira musejjo. Kubanga takfiiru okukaafuwaza kulina dawabitu, kulina mawaani. Biki ebitugaana okukaafuwaza omuntu? Akakiddwa, tamanyi, akikoze yeerabidde, kiki? Kati olina okumanya levo z'abaki bano benjogereramu. Kati ogenda gwe Kalamojja, twalabye wano nga tumaze okusaala eswala ya Eid, okumanya bannange ensonga gye ndiko nkulu. Aljahlu bimaratibu nnaasi, buli wootamanye levo z'abantu ogenda kusukka ekkomo. Twabadde twakamaliza ano Ramanzaani ne batuleetera ekifaananyi ekyabasaala e Kalamojja, naye nga basaala baseka, abamu nga balina bukunya mu ngoye zaabwe ezo ze bambala. Kati abo ng'obajja mu Busiraamu, bw'otunuulira Abakalamojja abo engeri gye babadde basaalamu ekulagira ddala ekifaananyi Nabbi ng'atandika obuki? Obusiraamu, engeri gye yabutandikamu n'abantu be yasangawo. Naye gwe tunuulira Omukalamojja asaala alaba munne, alaba ono akutamye, bw'alaba akutamye naye n'akutama n'aseka, naye n'amala n'akola ki? N'akutama. Tamanyi. Kati tosobola genda Kalamojja n'okaafuwaza abantu abo nobaga tebamanyi na kusaala, abo ba muliro. Mu bituleetedde okusukka ekkomo, aljahlu bimaratibu nnaasi, tetumanyi nti n'abantu balinamu ki? Levels mu ddiini. Omuntu ayinza okuba nga mumanyi nga ogamba nti akimanyi, oyo akimanyi nti olumbe luli haramu. Tasobola kubanga tamanyi nti olumbe luli haramu, nga alimu, ng'eyo hukumu la yakhfa alayhi. Tesobola kubanga hukumu eyo tagimanyi. Oyo ali ku levo ndala, n'ono eyassira musejja ali ku levo ndala, n'oyo awangaalira eyo mu kyalo etali ddiini ali ku levo ki? Ndala. Mulimu abantu abali eyo nga bamanyi nti esswala ey'obwetteeka jjuma, era nga n'emizikiti bagigulawo lwakumeka. Ffe tetwagenda eyo mu byalo ne tusanga omuzinga tebannasaala ssaawa 8:15, ne batugamba tetulina imaamu. Ti imaamu akedde wano ku makya, buli wajjo tusaaza yasaaza. Ku kyalo kuno tulina omu atusaazisa emitwalo 2, naye yazze nga ffe twakafuna 7, n'agamba mugira muweze 2, ngende nsaaza abeeri bampise. Kati ng'ogwa kwabo ng'obakaafuwaza nti bakaafiiri tebasadde ejjuma. Tulina okumanya kikiseeka. Gulabise? Ani agulabye? Alhamdulillah, the moon was sighted. We are to start fasting tomorrow, Friday. Kale, so kenange ntunule wange. Ebibyo sijja byesiga nnyo. Tegerekisi. Tubadde tukyali aljahali biki? Bimaratibu nnaas, nti aljahlu bimaratibu nnaas, abantu obutamanya levo z'abaki? Z'abantu, nti abantu balinamu levels mu nnamula ey'Obusiraamu. Tuli ffenna kyenjagala okusembyayo olwaleero mu bimu ebituleetedde era okumanya obutamanya bukyatusumbuwa, tahrimu tayyibaatu. Abantu baharamisa ebintu Allah bye yatanga biri halaali ate ne babifuula haramu.
osobola okusanga bbosa n'osanga kiyingi n'osanga kulumba ng'ali embizzi, omusiraamu ng'ali aki ng'ali embizzi, ate era n'osanga oyo yennyini kulumba kiyingi ani oyo bbosa nga talya ndiga. Naaga oli otya endiga mawano, muntu ali atya endiga? Naye ng'embizzi gy'aliko Allah yagikola ki? Yagigaana. Ate ng'endiga Allah gye yakkiriza yo tagikola ki? Tagirya. N'osanga omuntu ayeddira engabi ng'embizzi agiriira ddala nga musiraamu, musanga ali awo swaibu lubega ng'embizzi agirya ng'atuula ne ku mwenge bw'ati ng'ali embizzi, ate ne bayisaawo enkoko mu bbaala n'abuuza ani yagisaze, akakase oba eyasaze muki, naye ng'ali ku mwenge na ku mbizzi. Kyokka ate ng'engabi Allah gye yafuula halaali tagikola ki? Naaga nti sobola kulya ngabi. Tahrimu tayyibaatu, oharamisa otya ekintu Allah kye yafuula ki? Halaali. Oba ekintu ekyo mukitegedde, tosobola kuleka kintu Allah kye yafuula halaali ate n'okifuula ki? Haramu. Gwe n'osuubira nti ntegerekisi mala okwetegereza الدعاء عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام ربي وربك الله تم رؤية الهلال والحمد لله. amawulire ag'essanyu alhamdulillah, omwezi ogwa Dhul Hajj gukoze ki? Gulabise. Kitegeeza enkya olw'ejjuma lwe lutya? Lwe lumu. Ekibadde kisoose nti tegulabise kimenyeddwawo, otaga nti ate baagambye, naye obwedda agaliwo titegunnakola ki? Tegunnalabika. Naye alhamdulillah amawulire agazze agalimu obwesimbu, omwezi gukoze ki? Gulabise enkya biidhinillah lwe lumu Dhul Hajj. Tegerekisi kitegeeza Arafa Day ejja kubeerawo ku Saturday ng'ennaku z'omwezi 15 Yidi ebeerewo nga 16. Tegerekisi n'olw'ensonga eyo kyekigambo ekisembyeyo ekiriko okwesigibwa ku mikutu egyaki egyesigibwa. Nsaba kye tuba tutambuza ka ntunule ne wano ku bakama baffe abali mu kkooti z'obusiraamu ndabe kye balabye nkyongereze ku bino. Alhamdulillah, mawulire ge tulina بعد تعذر رؤية الهلال ذو الحجة في تميد وبعد انتظار بقية مراصد المملكة والأنظار تتجه لتحري هلال ذي الحجة في سديد عاجل رؤية هلال الشهر ذو الحج والأحد بعد القادم أول أيام عيد الأضحى تقبل الله طاعتكم وغفر الله لنا ولكم. amawulire oluvannyuma lw'okujjawo agagamba nti omwezi gwa Ramadan, omwezi gwa Dhul Hijja tegulabise, kimaze okukakasibwa amawulire agaliwo kati nti gukoze ki? Gulabise. Enkya lwe lumu Dhul Hijj, olunaku olw'omukaaga ye Arafa Day, nga Sunday ejja okubeera Eid al-Adha. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-amal. Nkyasoma mawulire agasembayo ge gano, we gabajjamu nga mulya.
eyokusinziira genfunye alhamdulillah gukoze eki alhamdulillah gulabise كشفت المصادر الميدانية عن ثبوت رؤية الهلال شهر الحجة في محافظة الحريق ليكون بذلك يوم الغد الجمعة الواحد بإذن الله إن شاء يرومو لنقول الجمعة وميزي وبعد الحج سبع الله سبحانه وتعالى كريزي مريم جفه أتواماني إنكو كومي تزيتاندسي نيرو نقول واجي الجمعة سبع الله سبحانه وتعالى كريزي kino ekirango sizzaako kirala kyonna kyenfunye okuva mu kooti y'obusiraamu okuva e Saudi Arabia. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa amaanyi n'obuvumu twongeremu amaanyi mu nnaku zino 10 ze tuyingiddemu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza atuwa obusobozi atuteebese ennaku zino tuzikoleremu emirimu emirungi. Enkya Juma lwe lumu mu mwezi ogwa Dhul Hajj olunaku lwaffe lwa Arafa lujja kukwatagana ne Saturday. Bakubiriza bwe lutuuka mu lusiibe muyitirizeemu okusabiramu nnyo Allah kubanga lwe lunaku Allah olwa Arafa lwe yajjuza eddiini yaffe y'obusiraamu. Muntu bw'alusiiba Allah amusonyiwa amazambi ga myaka 2, mwaka oguli emabega n'omwaka oguli mu maaso. Bakubiriza okweyisa obulungi mu nnaku zino n'okukoleramu ebirungi n'okwagalizaamu bannaffe empeera nga tubafaako okuyitiriza okusaddaaka okukolera mu buli kalungi konna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe n'okutuula kwaffe wano atuwemu obulungi atusinkanye mu janaayi firdausi innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.